kitalo nnyo munnaye. Mawulire gatuuse ssaawa 9. Amawulire tubaddewo ebintu byonna nga bigenda mu maaso. Nze mbadde mu ddwaliro. Mami abadde tassa bulungi because abadde yalwala. Baali bamugema COVID. So bwe yalwala abadde nga womanyi nti obulwadde bwa COVID bukuleetera okuba nga tossa bulungi. Kati abaddewo wiiki namba nga tumujjanjaba, naye kiro ky'olwaleero zabadde ssaawa awo nga ziwera 9 ne tugenda ffe twali twatuuseewo before 9 ne bagezaako abasawo kye baasobodde naye ekintu ne kigaana nagaana okudda n'ayitawo wiisi. Ali ne pressure. Naye okusinga obuzibu bwava kuba kumugema ndowooza simanyi kyonna kyekiri. Kubanga bwe kyabeera kubanga teyali bubi naye kuba yeegemesa ate yatandika okuba bubi mpola mpola bw'atyo. Kati agenze. Tuziika nkya Kakiri ku Hoima Road. Ku luno oluguudo lwennyini Nansana Kakiri. Mami bingi bitasobola mwerabirako. Bingi kubanga buli kanakufa abadde atukubira essimu. Nayogedde naye ennaku nga 2 ku WhatsApp. N'aŋŋamba agenda kuba bulungi. Abadde nga oxygen kuba yatuuka mu ddwaliro abaddeko oxygen. Mami abadde strong nnyo nti abadde tatuleka kulowooza nti tagenda kubeera mulamu. Buli kaseera nti ne babadde ku kitanda nga tuzzaamu amaanyi nga tugamba agenda kukola ki? Agenda kuwona. So naye Katonda bw'ati oyo yasazeewo. Sasa tuba tetukyalina kyekikolera. Naye nga bintu bingi bye tumujjukirirako nti abadde tasobola kumala mu wiiki nnaku 4 nga takuzikubidde mu ssimu. Kati kitegeeza ebintu bingi bye mumanyiko oba byabadde aŋŋamba nze ng'omuntu si nga bano wabula ng'omuntu. Ate abadde takikola ku nze nzekka. So bintu bingi bye mujjukirirako. Nga bwe tugambye era tamala wiiki nga takubidde essimu. Si Julio si Bobby osegeera ne bw'otamanyi nga ffe abalala bonna akubira mami wange akubira mami like bingi sagala sina bitu nza mwogerako naye nga Mukama mumuze mirembe. Yeah, of course response gye tufunye okuva mu bantu ezzaamu amaanyi. Twesiimye nnyo ddala. Kimanyi temusobola kujja bangi naye twesiimidde ddala okubanga abasobodde okujja n'abatazze tetubasalira musango. Tukimanyi nti embeera ya COVID, of course embeera ya COVID si nti buli muntu asobola okutambula. Tetunenya atasobodde kutuuka wano naye n'abasobodde okutuukawo mwebale kwagala mami waffe. Mukama bawa omukisa. Ffe tuli ba Ministry of Health. Ffe twogedde kyaffe kyabaawo kubanga era bangi era baagema batalina buzibu. So ffe twogedde ku kyaffe abasigadde
tusaboogerera. Tekisoboka ekyo tekisobola kubaawo nti kituufu mami abadde mpagi nnyo ku ffe n'okutukuuma nga tuli bumu, naye tusuubiza bafaani baffe n'abantu abatwagala n'abantu abatukkiririzaamu nti tugenda sigala kyekimu, tugenda kyusa. Mami ekisinga omusanyusa yonna gy'ali tulaba nga tuli wamu, nga tukola kye tulina okukola, kye kisinga omusanyusa because at the end of the day ffenna ekkubo lye limu, atusooseyo busoosi. Ate omuganda wange owulidde nga tugamba bye twogedde osoogamba nti yakusapootinga. Bamami baffe bonna bali mpagi Luwaga, bonna bamami baffe bonna, era famire zaffe zikwatagana, bazadde baffe bali wano already, so tebiriimu ffe tuli bumu, tulinga tuli kitole, tuli muntu omu wadde tuva mu famire za njawulo. Ekyemyaka kyo siyinza kulimba, kyembadde mmanyi tabadde mukulu ekimala okubanga ffenna bali wano atuzaala.